Mukwano gwange, muganda wange, gwe weereza Mukama n'obulamu bwo bwonna. Gondera ekigambo kye, olabe oba Mukama asobola okulekawo abatuukuvu be. Wali olabyeko ezzadde lye lyo nga lirekebwawo? Munnange nno n'olunaku olwaleero, mwana mulenzi Thomas Jumba Mugerwa Balaba, era ng'ono mutabani w'omusumba Tom Mugerwa owa Mutundu Christian Fellowship azzeemu okuba ebirayiro ng'awasa mukyala we Sylvia Jumba mu butongole. Omugole omusajja naye munnange olwaleero kibadde kyanjawulo. Asingisiddwa ekkanisa kitaawe ne nnyina Daddy Tom ne Mame Justin Mugerwa. Ababiri bano baali bafumbiriganwa dda mu biseera bya COVID, wabula olw'okuba nti eggwanga nga kw'otadde n'ensi yonna byali biteekeddwa ku muggalo, yasuubiza nga bwe kitugambiddwa okukola omukolo omunene mu butongole ng'olwo nno bakyazizza abagenyi baabwe nabo basobole okubeerawo nga basanyukirako. Omukolo gubadde gwa kitiibwa ng'ekkanisa etimbiddwa ebitagambika era ng'etimbiddwa bulungi nnyo. Abagenyi bangi basobodde okwetaba ku mukolo guno awamu n'abasumba okuva ku kkanisa y'e Mutundwe n'amakanisa amalala ag'emikwano. Muno nno abamu be tusobodde okulabako kubaddeko omusumba Victoria Kintu Kirabo, Pastor Jeje, Pastor Byamukama Alban, Pastor Kyambadde Lilian n'abasumba abalala bangi. Mukwano gwange, omukolo gwe guno, webale kutugoberera, webale kulaba Good Girl Doreen Tricia Mamuti Channel, weeyongere okulaba ogabana n'okugoberera omubaka waffe bonna gwe tuteekayo manyi nti bakola bulungi. Yeterekeze ensajja nsomeyitya kutandikeko Daniel Michael Daniel Mugerwa, Muwangu Sekandro Solomon Balaba Mugerwa, Ano Mugwanya Desman Amos Kamale Mugerwa, Hambo Joshua Semambo, Jimmy Jeremy Mukasa, Kasujja Charles, Chikula Raymond, Isaac Karege, Joseph Mujunga, Neba Bridesmaid, Mukyala Jovia Bosa, Mrs. Josephine Masereka, Mrs. David Lubega, Mrs. Barbara Mugerwa, Mrs. Mariam Balaba, Mrs. Sarah Mugerwa, Mrs. Unity, Esther Semambo, Mrs. Nakanyowa Goreti, Mrs. Nakambu Aisha, Mrs. Shakira Mwesigwa, Mrs. Happy Tusibe, Mrs. Mario Kamya, Black Boy, Miracle Kasumba, Emma Shama Chinera, Flower Girls, Deva Clarice Tumine, Nea Mukoza, Noela, Nature Girls, Yesana Treasure, Church, Wajima Simiayo, Kalikwaya, CLE Worship General Deje, Celebrants, Apostle Dr. Charles Tumine, Nagelo Tuburira, Musumba Tumugira, then Musumba Dr. Semambo, Reverend Dr. Semambo, atuwa omukisa ekkanisa Mutundu Christian Fellowship. Katwebaze Mukama, Katonda ow'ekitiibwa tukuliza enteero, tukwebaza olunaku lwaleero era tuwongayo olunaku lwa maaso go ku lw'ekitiibwa kino obuyinza bwo. Leka erinnya ligulumizibwe olunaku lwonna n'ennaku ezigenda okujja erito n'essoobya okuba n'olwayo lwonyera Yesu Kristo Mukama. Amiina. Katugenda kusooka ne bakulunze ne bagenda kusooka okuyingira katubaaniriza. To be Jehovah, he has done it for me. He made me whole, I pray. Jehovah Nissi has done it. He has done it for me. Oh, he has taken away my shame and given me peace of mind. Oh, from Mexico, he has done it. Sleep away, he did me all. Oh,
basaba tubire kasita bano kulanga nedda kugira mutula Thank you.
be a punishment to them. Unveil this bride. Banange galuzani size kao. Amanyecha kutoka kwa Yakobo. Babu wa mchana atari Yesu kata. Alini za kakose. Alini za kusema yote. Alini za kusema yote. Ayona Richard Elena. Okay. All right. Beloved, we are all gathered here before God and before this congregation to wed Tom and Sylvia in holy matrimony. Know that holy matrimony is an honorable thing established by God before the fall of man and shows us the spiritual union of Christ and the church. Christ honored this holy matrimony when he attended the wedding ceremony in Cana of Galilee, and there he performed the first miracle. And St. Paul said the marriage was an honorable thing to all men. That is the reason why it is prudent that no man should rush to enter into marriage without further thinking about it. Not just to enter into marriage because of his or our fleshly desires as animals that have no wisdom, but with much caution, ready to be advised, guarding himself or herself, and fearing God and as well. Understanding the reason why marriage was ordained, there are three major reasons why marriage was established by God. Number one, first and foremost, marriage was established that people may bear children, raising them in the fear of God, that they may honor God and His holy name. Secondly, marriage was established that people may flee fornication, that those who cannot manage living alone should marry, guard themselves, that they might be righteous members of the body of Christ. Thirdly, marriage was established that the two might be together, loving each other, helping one another, comforting one another. That is the reason why Tom and Sylvia have come here today to reaffirm their holy matrimony vows, which they already did. Therefore, there is no reason, Tom and Sylvia, I should ask anybody here with some reason that hinders Tom and Sylvia to make their vows again in the holy matrimony as God's holy word say I should, because you and this man Tom and this woman Sylvia in the seasons past you swore to one another, and now you come the second time to reaffirm the commitment you made, the vows made earlier in the presence of this congregation. Congregation, sitting down now, I say, I tell you, I shall both of you as you answer on that dreadful day of judgment, where all the secrets of the hearts will be laid bare. If there is any one of you, Tom and Sylvia, knowing anything that hinders you to reaffirm your holy matrimony vows, as the God's holy law says, should say here now, Tom and Sylvia, you shall remain together. Our man, kubanga Tom and Sylvia, they don't have none to say. All right. But now that whosoever is joined into holy matrimony, contrary to God's holy word, their union is not of God, and their marriage is contrary to God's law. Tom, give him the microphone. Do you have any reason, Tom, why I must not proceed with this legal proceeding for you to continue
being the husband to this woman? If you have a reason, say it. Never. Never you will have it. Banange ngalo. Amen. From Agambie, Chikafuwe, Chidileli, Kaina Songa, Kaimana Yo. Now give it to Sylvia. Sylvia, this man of God, the man that of all the men you chose to make life together, to stay together as both mutually. Do you have any reason why I must stop here and not to proceed? Speak now. No reason. No reason at all. Banange ngalo. Amen. Tom, do you reaffirm your marriage to Savior, to be your wife, to be with her in holy matrimony, according to God's holy law? Will you remain with her, love her, honor her, support her when she's sick or when she's well? And will you leave all other women and remain with Sylvia alone all the days of your life as you already did to her before today? Tom, if you believe, then you shall speak from the state. Yes, I will. Agambie, yes, he will. Okay. Sylvia, do you reaffirm your marriage to this man, Tom, to be your husband, to be with him in holy matrimony, according to God's holy law? Will you remain with him, love him, honor him, support him when he's sick or when he's well? And will you leave all other men and remain with Tom all the days of your life as you already did to him before today? If you shall say, yes, I will. Yes, I will. Ao mamani wake mkwa engale sibako ao na karulu konsala ya karulu. All right. Ilimuna. I, Tom, marry Sylvia to be my wife. I had wedded before today, to be with you again from today, whether we are in peace or sorrow, whether we are rich or poor, whether we are in health or sickness, to love you, to guide you till death do us apart, as God's holy law is. That is in solemn vow to you. Wow. Ekaro. Amazokola solemn vow. Ekirayiro ekinyweza nti newankubadde nga Sylvia yandowooza nti Tom kyayogera si kyekyo wabula katejje kitegeera ddala nti from this day forward according to solemn vow. Mumuzirawo Sylvia. I, Sylvia, marry you again, Tom, to be my husband. I have wedded before today, to be with you again from today. Whether we are in peace or sorrow, whether we are rich or poor, whether we are healthy or sick, to love you, to guide you till death do us part. As God's holy law is, that is my soul, vow to you. Engalo Agambie, that is my solemn vow to you, Tom. Amina. Okay. Now, where they go to go. Hold hands. See those hands on top. Yes. Okay. To you, Tom, and to you, Sylvia, you have made a solemn vows again. You spoke in the season past. Abantu bano bonna olufulumya lw'abajulizi bano bonna
bwe batandikanga ebiseera byali bikakali ne bwe lwaleero Mukama atuwadde ekisa ky'obudde butangadde mukomyewo nate maaso ga Mukama. Njagala okwebaza Katonda nti muyimiridde nga bwe mwakyogera ku lunaku luli era mukomyewo ne mulyafaaniga ne munyweza endagaano obufumbo ndagaano covenant gye tuyingiramu nga tuyingiriddemu ddala era ekyo mukimanyi. Era twebaza Katonda nti muyimiridde maaso g'abantu bano ne maaso g'eggolo mumaze okwogera ebigambo ebyo. N'olw'ensonga eyo njagala okulangirira nti nga mukwataganye emikono gyammwe lwe Sylvia ne Tom olunaku lwaleero. I want you, Tom, to make this declaration. Yes. Leero abaana mujje. Naye obunywezeza nnyo taata naye abakazi kineki buzite mubanga toalikakoti walakateka muyinga olwasa nga sembaga yingi naye embaga y'olwaleero eriko essanyu eritagamba Tom amanyi anti wange Okay, Tom, read, please. Mumukkiriza akaleko house mulongereza kamugwali. Yes, Tom. I, Tom, marry Sylvia again. With this ring, I honor you with my body. I give you all my riches in the world. Abachulide mukabe wakakulemekayo. Yes. Okay. Wow. You want to win the on the left. Yes, sir. I, Sylvia, marry you again, Tom, with this ring. I honor you with my body. I give you all my riches in the world. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wow. Okay. So, attendants, please give us a mat because now Sylvia and Tom are going to kneel. Matron. Father, I want to pray. Omwana wafono Tom ne mwana munne Sylvia olwaleero abafuuse ensonga tukweyanziza Mukama olw'ekisa kyo olw'abazadde b'abaana bano Omusumba Mugerwa ne mukyala we Dr. Ssemmango ne mukyala we ab'enganda z'abaana bano bafukamidde maaso ga oltaari omulundi omulala omulundi guli tekyali nga bwe kiri olwaleero bawanyisanyiza empeta balayidde eri omu n'omulala bwe Katonda omwesigwa nsabidde abaana baffe onnyambye okutuuka wano olwaleero ne mukyala wange Namubiru emyaka 34 obufumbo busoboka era busobokera ddala abaana baffe tubatadde emikono gyo nangidde ekisa eky'obwakabona nangidde omukisa gwa Katonda ku bulamu bwabwe ezzadde lyabwe lijja kulaba omukisa tomwagaiti kuwa obugagga bwange bonna obw'omu nsi
n'esomya n'agamba nti nange obwange bubwo ekitegeeza okuva olwaleero tewali ssente ya kikazi eno ssente ya kikazi eno ssente ya kikyala ssente zonna zijja kuba nga ziteekebwa wamu akawunti zonna zijja kubeera wamu checkbox zonna zijja kubeera wamu mobile money pin number tewajja kuba eno pin number yagaha enagiwanika mu katabo bajja kubeera nga buli kyonna bakikolera wamu nga bwekikolerawo ne mukyala wange ne tulaba omukisa abaana baffe obawa omukisa mu linnya lya Kristo omwana Katonda omulamu abantu bonna ne bagamba nti kansaba abazadde b'abaana bano bajje emabega w'abaana bano abazadde ba Tom n'abazadde ba Sylvia okubeera nti mulangirira omukisa ogw'ekizadde kubanga buno gwo mbumazi wa kizadde kya mwoyo kati njagala mpulire ogw'ekizadde eky'omubiri. Lesman ojja kubeera omuzindaalo omuzadde agenda okusaba ku luuyi lwa Tom gwe baalonza agenda okusaba yekka bwe njagala akwate omuzindaalo olw'okubanga wano wafunda tujja kusigala obuyi obwo agenda okusaba yesolose ajja asabe omukisa muomuzindaalo obuko bukyekanisa n'ebbanga oyinza okumusanga emikono obanga oyagadde obuko tekukwatira mu kyaki. Kabusabe. Mukama Katonda kyaffe omwana n'omwoyo omutukuvu twagala okwebaza ettuntu lya leero Mukama emitima gyaffe emisanyufu ffenna abazadde nga tulabye abaana baffe okutuuka kukulaga lino tukwebaza omwoyo omutukuvu tukwebaza Katonda kitaffe tukwebaza Yesu Omunazaaleti era mu ttuntu lino nasaba omukisa ku baana baffe bano Tom ne Sylvia abafuuse ensonga mu maaso gaffe tusabye omukisa w'enjaffe Ibrahima Isaaka ne Yakobo okutambula nabo ebiseera by'obulamu bwabwe Mukama tebaawukananga ku mukisa kuba nabo kennyini mukisa n'ezzadde lyabwe mukisa n'erijja eddala lyonna mukisa mu linnya erya Mukama sabye omukisa gw'obulamu obutaliimu ndwadde sabye omukisa gw'obugaga ogw'ebizimbe ogw'ennyonyi ogw'amamotoka ogwa dola ogwa shillings ogwa buli kale n'ey'essente abaana bano banaagukwatako mu linnya erya Yesu sabye omukisa gw'obutaawukana mu kufumba mu linnya erya Mukama omwoyo gwa divorce okutambula mu kuzunga tegulabe mukisa eri abaana baffe mu linnya lya Mukama bano abanaabeera bonna banaaweereza Katonda ssente zaabwe zinaaweereza Mukama obulamu bwabwe bunaasanyusa abazadde bunaasanyusa Katonda onoobalikako okuganja buli we banaafulumanga okuganja okunaabeetimbanga ku feesi zaabwe nsabye omukisa nsabye obulamu tugaana omwoyo w'okufa nga bato mu linnya lya Mukama omwoyo w'okufa okufiirwa okufiirizibwa okulemererwa okudda emabega tegubeere mugabo gwabwe mu linnya erya Mukama tubasabire ogenda mu maaso bano banaabeera mukisa lwe banaayita wonna wanaawunya omukisa banaabuzanga baani abayise wano banaagamba Jumba ne Sylvia be bayise wano nga bawulira ekkubo mwe bayise liwunya omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu ate bano banaaweereza Mukama tugoba entalo mu maka gaabwe tugoba ennyongo n'obutakwatagana emyoyo gyonna egy'okwawukana amaanyi amabi agazunga ennaku zino bano tegaabali omusaayi gw'omwana gw'endiga geeyogere ebigambo ebirungi eri abaana bano Mukama olugendo lwe batandise olunaku lwaleero Mukama omwoyo omutukuvu otambula nabo okubawabulanga okubawanga amagezi okubalumanyanga mu nsonga zonna weebala omwoyo wa Mukama kubanga ebyokusaba bingi naye Mukama omitima gyaffe misanyufu tukudiza ekitiibwa tukudiza amatendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Omuzindaalo omuzadde bato agenda okusaba. Mukama katukulisa n'amanyi Mukama tukwebaza n'abaana b'omwana omwagala Taata Yesu oba omukisa ogw'amaanyi Mukama Katonda ow'ekitiibwa yakebasabye omukisa ogwagawala gw'obuzadde omukisa ogw'omwoyo ogubeera obumu obulungi bwo n'amaanyi g'Omukama by'okulabisa mu bulamu bwabwe mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Amina. Ekibiina ne kikuba engalo ng'abazadde bamaze okulangirira omukisa. Voilà. Excellent.
mwebale nnyo. Nsabe Tom n'ekyalo turnaround mujje ku mmeeza tusanyinge. You and I will be as one. 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 Oh, you and I will be as one. Oh, you and I will be as one. When I'm there to end up and down. When I'm there to end up and down. Oh, yes, when I'm there to end up and down. Oh, yes, when I'm there to end up and down. When I'm verse 22 to 33. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. 25. Husbands, love your wives. I repeat, husbands, love your wives. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. That he may sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That he may present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish, a church. 30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and let the wife see that she reverence her husband. That's the word of the Lord. I repeat, wives, submit to your husbands. I repeat, wives. Mukama yebaza akanywezeza nakati akanywezeza kati n'olw'ensonga eyo naffe tubadde tulina okukanyiza tugenda okuddako tugenda kuyita omubuulizi wa leero agenda okutuwa ekigambo
Musumba Tom Kera. Mukama yeebazibwe nnyo Mukama badde kusuubira okusanyuka okusinga kubanga Abaganda baga nti embaga ekolebwa nseko tekolebwa kunyinga tekolebwa nnaku naye ekolebwa nseko kati bw'olemererwa okuseka embaga ekolebwa twebaza nnyo Mukama Katonda olw'abaana baffe bano Mukama Katonda baagase naye nga obwawulidde twakola omukolo gw'abantu 3 twali bana seera byali ya COVID nga tebakkiriza muntu yonna kugattibwa naye nga ate twali twakamala okwanjula nga tetumanyi na COVID waanakubeera n'olwekyo nebagattibwa naye ng'ate embaga eteeka okubaawo okubeera nga ejjulirwa abantu bangi era kyemmanyi n'abaana bati bababuuza nti naye mami neddali nga tutulaba embaga yammwe muli muki kale muteena badde yeebuuza eno yembaga era musa era abamu bati bagamba nti taata wa Sylvia Musumba ne taata wa Juma Musumba ate byajja biti ebyo naye byeyo byenkubuulidde. Amina. Kakati nga batugambye ekigambo nti abakyala mugonderenga abaami bammwe naye mulaba ebintu ebigenda mu maaso ennaku zino bateesa ku by'obufumbo etteeka ly'obufumbo nawulira abakyala nga bagamba nti naffe batukkirizwe okufumbirwa abasajja 3 oba 4 naye omuntu gwokasooka ku Bayibuli ojja kuwaba amateeka gajja kubawo mangi mu nsi naye okusaba kwange nti ffe tusigale ku Bayibuli kyetugamba nti omusajja nalekanga kitaawe ne nnyina ne beegatta n'omukazi ono beerondera gumu. N'olwekyo ekintu kino njagala kibeere mu kkanisa wadde ekyukakyuka zinajja mu nsi ne bakukkiriza nti naawe osobola okukwasa omukazi omulala naawe omukyala bayinza okukkiriza nti ojja kufumbirwa abakazi abo naye oba onoobafumbirwa otya bonna nobateeka mu nnyumba eno era onooba oleese ebisa okutemangana mutemamena. N'olwekyo zekyawandika kyejjawulanga kyekiri kitabo ky'Abefeso nedda ekitabo kya Petero ekisooka essuula ey'okusatu olyosooka. Petero ekisooka essula 3 n'olulimi olusooka. Bwe mutyo abakazi mugonderenga bagammwe bennyini era bwewabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga abatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe. Amina. Akati no ekigambo ekyo Abaganda bakiyita mugonderenga naye nze Abazungu ekigamba submit soza nti twetugonda kwegambanga mukama wo mu ofiisi osubmiti nga gyeweewaayo gyali okusubmiti nga tetutegeeza nti akulinye ku mutwe oba yagenda okufuga oba yagenda okukola ki naye waliwo ebibuuzo bingi omusajja yasobola okuddamu omukazi nga ojja kusobola biddamu. Katonda kyava agamba nti submitinga ew'obwami kubanga Abazungu bagamba nti nedda omukazi n'omusajja beekanankana naye waliwo ebibuuzo omusajja byatasobola kuddamu omukazi byatasobola kuddamu omusajja yabiddamu sobola kuyingira mu nyumba omusajja siyinza gamba maama jangu otuyambe neniya ku ntebe waggulu nga maama jangu otuyambe omusula gwogulu era angamba nti buli musajja kiggwe omuntu yakonkonye ku ddirisa oba yagala kumenya eddirisa nempita omukyala nti mukyala jangu otuyambe twafudde oba musajja ki. N'olwekyo ebibuuzo ebimu lwaki Katonda ayagala abakyala basabumitinge nga olaba kampuni manager
manager aba n'obuvunaanyizibwa ku kampuni singa kampuni ekudde oba egenda okugwa yavunaanyizibwa we alina okusasula omusaala tajja kuwuleza nti kampuni ekudde biki alina okusasula omusaala gwo olwekyo olwokubanga omusajja avunaanyizibwa ebintu bingi Katonda kyebagamba nti submit to your husband gondera omwami kubanga omwami ajja kumuziwa ebibuuzo bingi omukyala byatasobola kuddamu amina kati ffe bayibuli netugamba atya wansi olunyiri olwomusanvu olunyiri olw'omusanvu bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekisinga obunafu amina lwaki kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu akati fe abasajja n'atugamba tukole ki olw'omusanvu tibwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi nti abakyala bujja binafu aleluya ekikaabya omukyala tekijja kukaabya amina kakati olina okumwegendereza okubanga ye ekibya kinafu akantu katono kayinza okukaabya amina omusajja oyinza okulya akawunga nemukere buli lunaku era omukyala bwakalira ennaku 2-3 ajja kukaaba amaziga olina okusala amagezi okutalabanga tomukaaba maziga noyiya nogula ettooke amina mukama yebazibwe nolwekyo abakyala bo baali kiba kinafu nti kyangu okukaaba kyangu okunyiiga kyangu obunafu era katugamba omukyala bwabanga yafuga emmotoka nga bwotudde mu maaso naafuna ekimukanga oluusi yensanga aliye kuki omuliro mu kifo kyakiziiza olwokubanga ye emmeeme ye enafu naye sanga ayongeza mwongeze muliro naye nze bwekikola omusajja neniya omuliro ng'ate waliwo emmotoka egenda tutomera bangamba batya gundi olinga mukazi oyagala tutta nolwekyo singa omukazi akola ensobi oteeka omusaasira ngaomukazi nekakubalanga musajja muno olina omusaasira ndowooza ekigambo ekyo ekyuma okitegeere bulungi okusaasira mbeerino kubanga omukazi abeera munafu lwe mukama katonda nakuba omulimu ogw'okumusaasira n'okumwagalirayo nga bwali obunafu we nga bwomusabira ate nawali omwami abakyala n'agamba abakyala ne baligambibwa nti okulaga empisa ennungi esobola okukyusa omwami amina era toyagalanga mukyala Sylvia toyagalanga baana kusinga mwami osooka kulaba mwami ate nalaba mukyala baana abakyala basinga obungi addira lampu n'agijja ku mwami n'agiteeka ku baana omwami ye mwana asooka awaka nolwekyo fe abaami twagala nnyo okwagalibwa okusinga okwagala abaana laavu yonna gireke mu musajja yababeera nayo era nga tonna naaza abaana naaza omusajja amina kakati awotayinza kugamba nti atawonjawonja kubanga laavu gyalibadde anoonye ebweru yonna yonna ogimuwadde amina nolwekyo ebintu byo byonna esala yaffe tugenda okusaba kakati nti mukama katonda abantu bano basabire buli omwazi ajja epaati ye amaka genda kunywera era katonda agenda kulabira omukisa makaago okusaba ogola emikono gyo osaba essaaliro etwogeddeko eri abagole bano katonda ajja kubawa omukisa ogwo nga naawe ogunywezezza mu bo mukama katonda afuuwa ekisa n'amaanyi olwekitanga tagwawo okwebaza olw'abaana bano mukama katonda bogasse olunaku lwaliwo ekitambi mukama wagaa nti omusajja naleka kitawe nenyina leero omubiri gumu ne mukyala we bafuula omubiri gumu ayi katonda olwekitiibwa taata era buli mizimu gyonna ebalyala okubaawukanya ekyo gyonna mukama katonda kikijjawo obumu n'okukwatagana n'okutabagana
era buli omwazanye paati bayibuli gyemugamba omwami okupandulira omukyala n'ekisa ekingi nga manyi nti kiro kinaku ate n'omukyala okulaga empisa ebingi eri omwami we nga mufuula nga bebi asooka awaka ekisa kyo Mukama Katonda asobola okukendeeza amaka gano mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Amen. Mwami n'omukyala Jumba nga basaba n'ono naye okugamba osigenda kubuuza bingi mugenda kujja wano omukyala Jumba besimandemeto temugenda musigala mabega ekyo tugenda okusooka tugenda kusooka kuwaayo nga tumaze tuleke tukuba ebifaananyi. Sylvia ne omwami Jumba twebaza olw'obulungi n'ekisa kyo abatuuza ku lunaku lwaleero era kibeere bwe kityo n'essanyu n'emirembe mu maka gaabwe n'ezzadde lyabwe n'abaana n'abazzukulu b'abazzukulu okuva olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo Mukama. Amiina. Nga tumaliriza ekyo tugenda kukola ekitabo ekifaananyi wano era tumaliriza ekya church tugenda kumaliriza kyekkanisa nkwasa omwami Jumba n'omukyala Jumba certificate. By the power, the authority vested in me by the government of the Republic of Uganda and Covenant Nation Church, permit me to present to you Sylvia and Thomas Jumba. From today, these two are our husband and wife. Please, church, receive them. Amen. Kakati ekigenda okuddako. It's you.
bagenda kufuluma eyongere gyebagenda flower bali babebase